olwana tutandise mu mbeera entonotono mu busobozi bwaffe obwo obutono nga n'entebe tugituddemu makiikakiika naye tubaleetedde eddwaliro lino lirina services gye zirigenda okubawa nga za bwereere kiwale wajja kubaawo services ze mugenda okufuna ku kasente akatonotono ekikyamya enkoko ekyensuti guba muyonjo mutono naye katutandikire wano tubalageko nti bwe munaaba mutuwadde obuyinza pulezidenti waffe n'atuula ku ntebe gye baamunyagako luli tugenda bbawa obuweereza obulungi bannayuganda bino tubisobola okubikola ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga bassebo ne bannyabo mukama wange pulezidenti nze soogera mba olw'okuba nnina eddembe ly'okwogera mazima nze ntera kwogera olw'okuba mba nnina ebyokwogera mukama wange pulezidenti nkyalina ebyokwogera naye akaseera tekamala bitegeke amazima pulezidenti nze njogera nze yafaanana jjajjange Sheikh Alifani Kiyaga alina lwe yayogera ku mukolo ne bamuwa n'omukyala akaseera kano ssebo pulezidenti nsaba okutegeeza ntujja kwowoolanga abantu b'ekitundu kino bbawa obujjanjabi emirundi mingi naye ebirala tujja byogera mu kiseera kino nsaba onzikirize nkukowoola ssebo n'obwetoowaze obungi okyoyogereko mugisharinge Nasebo gwekenyini katuchaza mbaka wafu mulungi ne bakulembeze bannaffe leader of opposition n'ababaka bakulembeze kumala matala zikiriza nange omukisa guno gwebule nkukulise olugendo olutukuvu lw'obaddeko era ssebo nga bw'onnyonnyodde mbadde mbiraba n'ebiranga mbirengera bw'otabadde balowooza nti bakulivudde naye beerimba kubanga era ssebo bw'otabadde ekibiina kyaffe kya Naggwano kyazzemu ne kimpa ekisanja ekirala era ssebo nze pulezidenti wa NUP omujjuvu mpozi nandekuli era abo abagamba nti bakulivudde bannakawempe bakuyinamu n'ekibiina kya NUP ekya Naggwano bwe kikuyinamu kyekyokka kye weetaaga okusigala ng'otukulembera era ng'okulembera abantu b'ekawempe mutemuwulira era nkakasa kiboogera bakyogera n'obuvumu era bakitegeeza nzikiriza ssebo nkwebaze olw'omulimu guno otusanyudde nnyo feno twali twewaana era nga tusuubiza abantu nti omubaka gwe tufunye alinga Ssegirinya yennyini amusingako just ebitabo na luzungu ssebo tukoze bulungi nnyo abantu b'ekawempe wabibagambanga nga bo bagamba ebintu ebyo byonna byonna ojja bikola ng'entandikwa nga bo bamanyi osuubiza era kati balowooza wano otuukiriza naye nze kino ssebo nkirabanga kisuubizo kuba ku mboozi tubadde tunyumya naawe twakkaanya nti abantu be tukulembera mu busobozi bwaffe obutono bye tukola tubikole singa bye tusuubiza wabula nga example y'ebyo bye tusobola okukola era bye tuteekateeka okukola singa batukwasa obuyinza bw'eggwanga mu bujjuvu ssebo ne bannyabo ebuvuddeko twabadde twetoola eggwanga twabaddeko mu mambuka naye twabadde etteeso eyo etteeso bababbako ente zaabwe ze babalirira okuba mu nte bukadde 3 ekyo kyekimu ne Mwakyoli kyekimu ne wane Buganda Eruwero ne balala wangi nnyo naye babadde basuubizibwa okumala emyaka 40 Uganda erina ssente Uganda ngagga nti ssente ze batusoloozamu zimala okuliyirira abo bonna bonna abanyigiriziddwa n'okulaakulanya ensi yaffe naye kubanga ssente zibbibwa bubbibwa so bwe twagenze etteeso ne tusayininga endagaano nabo
Diddala bye twogera tetubyogera bwogezi wabula tugenda bituukiriza era ne tubalagana engeri gye tugenda bituukiriza kuba ssente eggwanga liziina. Naye ate ne tukolayo akabonero akalala si kakutuukiriza wabula kakusuubiza ne tubawayo ente tonotono. Of course mwalabye Mukula n'Amongo nga banyiize ennyo bagamba lwaki mutulabisa. Kati ku kisuubizo kyaffe eky'obujjanjabi obulungi n'okuddaabulula amalwaliro kino basebo ne banyabo mukatwale ng'akabonero k'ebyo bye tupulaninga okukola era bye tugenda okukola nga mutukwasiza obukulembeze. Buno si buvunaanyizibwa bwo okusawo amalwaliro ne buvunaanyizibwa bwo okugakaayanira. Era mu kugakaayanira twakkaanya nti mujja gagobereranga mugoberere ssente z'omwomusolo n'okulaba nga zikoze ekyo kyennyini. Zino si za muwa musolo, zino zo era tukwebaza. Kati so n'ebigambo ebyo tubadde na bingi ebyokwogera basebo ne bannyabo naye nkakasa bangi kumwe mwategedde nti mwannyinaffe Honorable Shamim Malende yafiiriddwa kitaawe era tetwagala okgenda kumwerekerako era mujja kunzikiriza n'omubaka wammwe engeri gye twanyiridde ffenna tugende naye. Naye sebo tukwenyumirizaamu nnyo tuyimirira naawe era n'abantu b'e Kawempe seetaaga bajjukiza. Ab'e Kawempe twabalimba temubiraba kyotannasimbula mushalinga mujalayika nasimbula bakisikunyawo ebigambo byange tugenda kuziikirako Shamim Malende taatawe nnyo baganda bange sifunanga tugenda kuziika bazotulondera Nalukoola sifunanga mukisa kujja abantu b'e Kawempe kubeebaza kugumira kutiisibwa kugumira tiyagas kugumira makomera sifunanga mukisa era mukitwale tisinaba beebaza naye Katonda bana bakkiriza tujja kudda mu ngeri y'amaanyi tubalaga okusema kwaffe n'okwewandiisa kukyagenda ddala mu maaso mungeri okwesiga NUP mungeri n'okwesiga abakulembeze bwe tuba tubasindikidde tukulaakulanye Kawempe Kampala ne Uganda ffenna mwebale nnyo kumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama wange tonnagenda okunona empapula n'okuzikomyawo kukyagenda mu maaso. So Mayinja Muhammad naku olwokubiri naye ajja amwetedde ebirabo olaba eyo nasanga omuvubuka lawayo we yakusiiga kafaana nga olowoleza eggwanga kalabyako amazima mukama wange olaba omuvubuka nga yasiiga kano okalaba oba yalengera atya liri erikuumi lyerikambwe alisiiga bidido mukama wange olaba omuvubuka omulala nvuumulo omutegeera oyo gwe yasiiga mukama wange bampadde oba mulimu nsujju wali luddawa kakati olaba mukama wange bwe nagenda eyo ku nnyanja ekiyindi nali mperekeddeko oli ng'afunye ekijuujulu mu kuwayira naye abavubi baayo ne bagamba nti batera okulaba alina amagye ag'empingu. Kati nsebo ne bampa ndeete enkasi eno nti NUP etandikireko mu kuzimba eggye ery'empingu ndowooza balaba wali kale mukama wange sebo tweyanziza nnyo taata era sebo sijja kwongera kulya budde okujjako okusaba ntambulire wamu nga bw'olagidde nange nja kutambula naawe alimbisa kale baneetu tweyanziza president tweyanziza okay buterefu mukoto oli kugwa sama Uganda banaye amunsonyiwe okubanga sitandikeddewo mu budde kubanga tubadde tulina bituriga tutereza muko naye nga thank you so much president abadde agulawo eddwaliro erya kanso Nalukoola. So tugenda kuzikira ku Shamim Malende, so allow me mbagalize ate olunaku olulungi tuddemu tukwatagane ate mu kuziika taata wa Shamim Malende. Abaana be